Abakungubazi basuze bakungubagira Lwomwa omubuze omugenzi Daniel Bosa mu maka ge Erungujja wakati mu kumutendereza. Ku ssaawa 12 omubiri gwe gufulumiziddwa mu nnyumba wakati mu biwoobe ne guteekebwa mu mmotoka okutwalibwa ku butaka Embaale Mpigi. Mu kutuuka eno batandikiddewo okukola obulombolombo omuli okuyingira ekibira era olw'okuba omugenzi abadde mutaka w'ekika enteekateeka y'okumuzinga mu mbugo ekoleddwa bakatikkiro b'ebika. Kwetabiddwako abakungu ab'enjawulo ng'Obwakabaka bukiikiriddwa omumyuka wa Katikkiro asooka Hajji Twaha Kaawaase nga gavumenti ya wakati ekulembeddwa mu minisita omubeezi Joyce Ssebuggwawo, bannaddiini wamu ne bannabyabufuzi. Amyuka Katikkiro asooka Hajji Twaha Kaawaase yasomye obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka ng'alaze okunyolwa olw'okutemulwa kwa Yinginiya Bosa. Okuttibwa kwe ffenna kwatukubye enkyukwe kitalo nnyo. Asaasidde nnamwandu Gladys Bosa n'omuzzukulu Peace Nambaale abaali naye mu mmotoka olunaku lwe yatemulwa. Olw'entiisa eyabatuusibwako era ne basumatukira watono okufa. Avumiridde ettemu eryakolebwa ku Lwomwa ng'ayagala obuyinza bakole okunoonyereza mu bwangu bakwate era bavunaane abeenyigira mu ttemu lino. Tusaba abavunaanyizibwa okwanguyako okunoonyereza n'okuzuula abaakoze ekikolwa kino bakwatibwe era bakangavvulwe. Obuganda bufiiriddwa omuntu ow'enkizo. Oluvannyuma akulira ekibiina kya Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ye mujjwa akoze emikolo okuggyawo ebibamba. Ebibamba byonna mu luggya luno ne mu kika ky'endiga. Kati tukakkane tuleeta Lwomwa akulukuse. Bw'amaliriza ne batwala Lwomwa omubuzi okumutereka. Ab'amasiga mu kika ky'endiga. Nga tutudde ffenna. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.